po jako akawuwo kora agenda hona urondo omuntu owari kusigara kureberera ogw'omwana. Katusime Loisi wa myaka 28 yakwatidwa polisi y'Ekasese oluvannyuma lw'okukwatibwa lubona n'omwana omubbe owa sabbiiti 3 zokka. Yali endibwati wezaye oyu mwaka asati nanga bale batya n'omwana. Omwana Katusime gwakwatiddwa naye wa Nyakato Neria ow'emyaka 20 ne Muyonjo Brian abatuuze ku kyalo Kidodo mu munisipaali y'Ekasese. Okusinziira ku Nyakato, Katusime yayingidde mu nju ye ng'enkuba etonnya n'agenda butereevu mu kisenge n'asitulayo omwana we ng'agamba nti bombi omwana ono waabwe kubanga n'omusajja bamugabana. Nanga maana rito omwana ngamubinde bino n'ondi atugana bino namachungula ngamasanganise amwenyi buli atumira wetwale ndi wahai atumira waitu nawo ndibwa musingesi hamai ngamanga bemugwere ndemende gyojamu hayo mwana. Wabula Katusime ategeezezza poliisi nga kino bwe yakikoze olw'ettamiro bw'atyo n'asaba ekisonyiwo nti kuba yabadde mulangira Ssegamwenge yabadde amulinnya ejjoba. Nje ngalo ngatamire nkwete ngalo ngatamire kandi nerilo kwa bara ngali lwako nengayandaka mutukasa nabo jo aba babiri abali nyiko manisa yeri ngicheka era biri atasayongera hambere yaho isindi mahikeka singata sabe menyanga nabya hayi. Omwogezi wa poliisi mu Rwenzori East Nelson Tumusime akakasizza okukwatibwa kwa Katusime era ng'onagambye nti okunoonyereza ku nsonga eno kutandise. Kazi mazina ga Katusime Lois myaka 28 amusango kwiba omwana ba weeks 3 police badimanyisa yimukiraho so abantu babe burindala bazoramisho barebe ibikorwa nk'ibi munaka mu society zitu ibyagakaku. Kansala omukyalo w'ekitundu kino Bira Jenny asinzidde wano n'asaba abazadde okufaayo okukuuma abaana baabwe okusobola okubawonya bannakigwanyizi nga bano abayinza n'okubatuusaako obulabe naddala mu kiseera kino ng'oluwummula lugenda mu maaso. Tubweno ne habura abaziire korenda kuzonga omukatari wozira omwana muto ng'ogwo ojera wagambira neiba uti nasiga omwana wanje omunju ogume ondebere. Ekindi hariho abandi bari kugenda mu maka baremwe okuzaara ngwino agambire ibawe yati indi inyinenda. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku ABS television. Aliwo ko habihamu hano undre mundu ni yali ende tuko kuti tobusira abere no mukali mukama w'omwana